ateesa nti yandisabye nnyo weebale nnyo weebalire ddala mu bimu ku bituukiddwako okusookera ddala bwe twalondebwa mu kibuga kyaffe Mukono ne ntandikira ku kigamba nti tulina okubeera n'ekibiina ekiwandiise ekitugatta kikole obuvunaanyizibwa bw'okulembera abasuubuzi nga kiri mu mateeka oba okulaba tusitudde tutya olukiiko lwaffe okulaba nti okuwandiisa ekibiina mu biseera bino si kyangu. Abamu ku babiwandiisizzaako mukirabye ebitwetoolodde naye abamu bakubye nga amasimu nga beetonda ti tebasobodde naye nja kusaba mu abaliwo omukyala Lucy Nyabo Janguwa mu lukiiko luno yabakiikirira. Waliwo kondeta omulala ataliwo? omukulu abadde ateesa nti yandisabye nnyo okuwandiisa ekibiina mu biseera bino si kyangu. Abamu ku babiwandiisizzaako mukirabye. Traders Association then sente endala tutoolako nga za annual subscription ate ng'oli memba wa Mukusita. Ekimu ku byo nti tugenda kuba tulina activities ez'enjawulo amawulire gano gabeera gakutuukako obutereevu. Quality award tusuubira okubeera ne awards omwaka guno kyakukola era omusolo omupya bagenda kutuyigiriza batya okugubala ffe abatamanyi erinnya nti bw'oba okoledde oli ekinene tubeere kale nga omusolo gwe batugamba ffenna nga mutonotono nga si munene nnyo neyanza. Ate n'ekirala abayifuriza abo abakolanga operations bwe bajjanga Mukono ne Rugazi na briefing abaana baffe bwe aba balabye bankubira nze wonna wendi nsobola okudduka ne mbasanga lwa nsonga nze nali namanya nti waliyo trick ze bakozesa ate abaana baffe ze batasobola. Era essaawa zino ngenda kyogera nti basuubuzi banaffe mulina okitegeera nti fe abakozi be tukozesa ekisooka bali bakozi. Ayinza obutamanya bulumi bw'oyitamu okufuna kapito okukola bizinesi eyo ate alina byatamanyi bizinesi gwe byomanyi kyova oluusi olina okwebeererawo mu bizinesi yo. Abakozi abo nze ntera nnyo ogenda ku URA nembawa complaint yange esooka nti ku enforcement team eyo balinga bataasoma ndowooza bagenda ne batusikira abaana mu university ne babaleeta mu operation era obaako obwo omutuuzi waka waabyo n'ababiconnectinga mu kaseera ka weeks ng'emu oba bbiri nagwa mu loosi ya $224,000 kubanga ngula bintu byesitamanyi ne batukaka okufuna abaana tibatukaka nakutuka kubanga twebuuza tutandikira nze ne maneja wange nagamba tutandikire wakati bino ebya influence nitutandika okwambuka amadala nga bwe tudda awo ku Stanbic waliwo office by then yali mukazi nasoberwa abantu yasula awandiise ebbaluwa nga bwagenda okunkuba penalties empitirivu nti sigenze ku influence enkeera ningenda n'accountant wange tumwebuuzeeko kino tukikole tutya kino kiri exempted kino kiri kitya tukole tutya nga naye atugamba nga tuwandika kiti mugende ku mmeeza yagundi negundi enakawa wakiraba atusindise tuteeka embuzi kuwente ate ekyo kyo kiyitirira nekigaanira ddala. Ekirala tetulina kuza busuubuzi mu Mukono bulungi tetulina base abantu bebatulwedengera otunuulira ssebo abantu bano boolabye wano era njagala mbeebaze bassebo ne bannyabo abeevuddemu ne mujja mu meeting naye bwetukubireko omugalo bameka abasobola okujja wano abatandise okubeera enlightened ng'asobola okuvaayo n'aleeta endowooza ye n'agireeta omukulu nga Dr. Musoke n'amuwulira n'aleeta ensonga ffenna twekuumyewa wansi. Ekirala politics waffe wa Mukono tatuyambye kukuza busuubuzi kubanga bw'otunuulira for example wano tulina omukisa era njagala okubasaba mwenda mutegeera maanyi mangi
naddala nga muyita mu MDF okulaba nti Mukono esobola okufuna akatale akalungi akanene, kubanga akatale ako akanene gavumenti ekateekamu ssente, ate ssente si za gavumenti, ssente za World Bank. Kati ng'omusuubuzi asobola okufuna wakolera trading, si bano bokka ab'amatooke naye n'abalala b'engatto n'abalala, kubanga osaddewo embeera omuntu wasobola okukolera bizinesi ate nasasula ssente entono. Ekikwewunyisa Dr. Musoke, ssente zonna ezikuŋŋaanyizibwa oluvannyuma lwa World Bank okuteekawo akatale zikuŋŋaanyizibwa mu rate zigenda mu nsawo ya municipal council. Erinnya lyange nze Wanyana, ndi mukyala Luwaga, ndi director wa Bredo Hotel. Twafunye abagenyi abo basuubuzi ba Mukono, balina ensonga zaabwe ku misolo zezabaleese, naye ffe tubateekedde ekifo kyaffe bulungi ne tubaaniza bemubala bye bakategekera. Ebimu tubiwulidde, ekyamazima emisolo katusabe gavumenti ebawulirize, etuwulize kuba nange nga nanyini hotel ndi mu bizinesi naye emisolo nga mingi, ate egimu engereka yaagyo nga yeetaaga okuba nti ekwatibwa bulungi. Ensonga ya IFRIS yesinga okuwekulu batuuzizza wano, tusuubira bajja kubawuliriza. Bredo tulina guest rooms, tukola offsite catering, tulina conferences nga bolabye neeri wano, ate nga n'abasuubuzi we bali wali, tulina parking emala, tukola embaga ez'enjawulo, birthday parties, conferences, byonna. Ate tuli bafumbi balungi, n'olwekyo tuyita abasuubuzi bonna etta ne Bredo Hotel. Eddala lyaffe lingi, twagala kubeera aba 5-star hotel Mukono. It's one of the good places. The environment is good. Ogiraga era lungi ddala, n'abakozi baffe balungi nnyo era njagala kubeebaza kubanga bebatufudde kino kye tuli. Twatandika mpola mpola naye olwaliro kino kye tuli kivuddeko n'abakozi abalungi awo betulina era olwekyo nsaba tutunde ku Mombasa Road, yagende Mombasa atyali Bredo. Tudde n'olukiiko wano ku Bredo Hotel nga okwatagana ku misolo ate n'ebizibu abasuubuzi bye tusanga ebingi. Twasazeewo tuyite abasuubuzi bajje tufune amawulire okuva gye bali n'ebirowoozo okuva gye bali, kubanga baludde nga batubuuza nti twasinkana pulezidenti tutuuseewa kyekiriwo kyekiddako, netwagala tufune ebirowoozo okuva gye bali. N'olw'ensonga eyo abasuubuzi bazze bangi, balina ebizibu bingi naddala ku penalty za IFRIS, abalina ebizibu oba n'emisolo egibabinikiddwa ku income tax ne penalties ez'enjawulo ezizze zibateekebwako. Tulina we twatuuka nti bwe twasisinkana pulezidenti entebe ate ne Kololo, twasobola okuba nti twafunayo ekyokuyimiriza penalties. Tukyebaza pulezidenti yakitukolera, naye tusaba zijjibwe ne ku tiini namba z'abasuubuzi kwe zaateekebwa, tubeere nti eyo liriifu evaawo. Ekyokubiri, tulina bye twamutegeeza bye twalaba nti naye abadde tabimanyi, ddala nga ku values ez'ennakawa ku bintu ebimportingibwa. Ate n'ekirala, bannamakolero abakola ebintu ate ne babisaasaanya paka ku muntu owa wansi, ekyo twakimuloopera era nakyo abasuubuzi bakiroopye wano. Bingi ebitukosezza naye ebirowoozo bye tufunye mu basuubuzi olwaleero bye bimu ku bye tugenda okuteeka mu kiwandiiko era kye tugenda okwongera okugatta wamu ne bannaffe abakasiita, kigende ewa pulezidenti ate ne minisita ya finance. Tuli beetegefu ffe okusasula omusolo naye nga gwa bwenkanya. Abasuubuzi abasinga basabye nti singa tusasula omusolo nga tumanyi nti bwe nsasula kino wano mba mmaliriza kiwedde, okusinga lwekugenda nga gutambula ku buli mutendera ate ne tubeera ng'ekintu kisasulidde omusolo nnyo. Kusookera ddala obuvumu abasuubuzi b'e Mukono bwe bandaze nti bwe tuba twogerera ku nsonga y'obusuubuzi tetukyakkiriza kutiitirira muntu yonna, kubanga twagala kusigala nga bizinesi zaffe ziyimereddewo nga tetunaba kutuuka nga abiri. Pulezidenti yeeyama alina okutusinkana nga ffe abakulembeze mu kubeera nti ensonga tuzisoosowaza n'asobola okubeera nga ategeera ebizibu ebiri mu basuubuzi, kubanga bingi. Ate lwaki bingi? Tubadde tukubibwa nnyo ebikono
ebiseera ebisinga nawe twalibadde tuvaayo okwogera nga tebakukkiriza oluusi abakungu ba gavumenti baagala batutegeerere nga talina akuwadde taddukanya nkuwadde kakiyosiki tetwagala tulina eddembe lyaffe ery'okweyogera twagala tusobole okubeera nga ensonga zaffe tuziggusa bulungi ensonga endala tusaba abakulu abali mu gavumenti abatuweereza bannange mudde ku ground tubasaba mukole ku nsonga ezinyiga obusuubuzi muteekewo embeera esobozesa munnayuganda okukola leero oli mu gavumenti enkeera bajja kugoba ogwe mu kalulu odde no mu busuubuzi kubanga obusuubuzi bwe buba enkumi n'enkumi z'abannayuganda emirimu nga kasiita tweyama tuli mu kutalaaga ebitundu bya uganda byonna okwogerezeganya n'abasuubuzi okufuna ebirowoozo byabwe ate n'okubabuulira biki bye twakajjayo oba obuwanguzi bwe tulinawo mu ttaano ate si ekyokka n'okubagumya abantu bali mu mbeera ey'ekweraliikirira abantu bali ku mbeera ng'ebintu ebimu tebabimanyi balabira ddala watuggalewo bizinensi banaggalawo bizinensi banaalyawo banaggalawo bizinensi tunaddawa so byeddimu lye tulina era tugenda kutambula ebibuga byonna ebya uganda era kye tusaba abasuubuzi tunyigirize enkuŋŋaana zino tuzeetabemu enkuŋŋaana zaffe si za byabufuzi enkuŋŋaana zaffe kuzza busuubuzi ku ntikko